Tatya bano begatiddwa kwababuulirira n'okubudaabuda abantu era nga bano bagambye nti omuntu okulwala obulwadde buno tekitegeeza nti olwaba agenda kufa. Kumpi buli woza amaaso waliwo amawulire ageekuusa ku bantu abakwatiddwa obulwadde bwa COVID-19 nabo bebuse embeera enewanisiza bangi emitima saakuno okubawonamu essuubi nga olwo nabo endowooza nti bwofuna obulwadde buno ng'eyiyo basimye ekitali kituufu mu mbeera eno abantu abasomatu ku bulwadde buno bazizzamu bannansi amaanyi abalowooza nti okufuna obulwadde buno y'enkomerero. Haji Lubigatwa Hangono mutuzi w'Enajjana Nkumbi y'omu ku babusimatuka ono ategeezezza nti yamala ssabbiiti bbiri ng'apookya n'obulwadde buno bula yaweebwa eddagala lyamuwonya ndudde bulungi eka. Zina sukaali obulwadde amaanyi ganzigwamu omunaku ŋŋenda okufuna treatment eyo nagifunira ebbanga lya wiiki singa bbiri kituufu wekiri naye akwegamba consultation y'abasawo eteeka okubaawo okuyamba. Ono atuse n'okunnyonnyola ebika byali kuba alijjukira bulungi. Weyantuyitinga nanziza ku miruzi 88 okumala ennaku 5 eza Dexa ne zinki ne ya vitamin C with zinc. Obulwadde buno buwona. Ekisooka obuyonjo, okunaaba mu ngalo, otamala gwekwatakwata akusiimula ntuye buli kimu, otamala gakwata ku kyotakozeseza kyotamanyidde, okuwa distance kintu kikulu nnyo. Ono asibye n'abantu abola balina n'abawonya obulwadde buno okukikumya kubanga si obulwadde obusoose okuteeka ensi ku bunkeeke. Ono era ndokudde endwadde omuli olukusense mu Kenenya bw'ayogeddeko nti bwagenda bukendeera nga Pulezidenti Museveni azze mu buyinza. Tuwalwala COVID timumunya mutuuke genda munoonye otegeere yawonya atya. Okuva Museveni yajja mu bufuzi mizoozi zakola ki eddagala yalireeta abantu babagema mizoozi era abaana bakyava mizoozi zigyeraikiriza baki bazadde okujja ngo limala gajjako. Mu mbeera etuwayizaamu n'omukumu kubudaabuda abantu Ali Malengo n'ategeeza mu kaseera kano eggwanga lyetaaga abantu ababudaabuda saakuno okubazaamu essuubi. Mala agamba nti weewa amawulire g'abantu abalusiddemu akaba olw'obulwadde buno gasasaanye nabo nje bali ate nabo si batono. Mu nsi yonna millions nnyingi eziyise mu mitendera obulungi zigoberedde ebiragiro by'abasawo era bangi bakomyewo ku magulu gaabwe abiri. Ategeeza nti kisinga okutta abantu mu kaseera kano kwe kweraliikirira omuntu kwafuna amangu ddala ng'akitegedde nti afunye COVID. Bafuna kye tuyita shock oba embeera ey'ekibwatukira mu ndowooza ne mu feelings. Aba ne bafuna okweraliikirira aba ne bamalawo essuubi nti obulwadde bugenda bamalawo. Ono asabye gavumenti okwera ku sente mu kubudaabuda kubanga Uganda bweri beetaagibwa nnyo kuba abantu abaweddemu essuubi bangi. Sindika abagugu ne basaasaanira mu maka muba mu community at least ne bafuna essuubi okuva ewa abakugu. Ategeeza nti kati bali mu kutalaga amalwaliro ag'enjawulo nga babulirira abalwadde okulaba nga tebagwa mu ssuubi wabula basigale nga balwana. Asabye ne bannansi okulekeraawo okubuula abantu ababeera basimatuse obulwadde buno. N'ategeeza nti nakyo kikola kinene mu kwewanisa abantu emitima. Mubasalira misango kubanga buli bw'omusalira omusango n'otamuwuliriza bambi balowooza ebirowoozo bingi nnyo ebibabeerako ate ng'ebisinga obungi biri negative. Shamshad Naluja yakusakidde Gulen ku Lwabukede TV. Webale nnyo munaffe ate yeesabalirizi Dr. Stephen Kazimba Mugalu alabudde bannayuganda bakyalisa ebijanjaalo empisa ku kirwadde kino ki COVID-19. Kazimba bano abayise bakyejo abalowooza nti COVID-19 bya bufuzi ekibaleetedde n'okwesulirayo gwannaggamba. Bino byogeredde ku kanisa ya All Saints Cathedral Nakasero mu kusabira omulabirizi wa Kigezi North Reverend Benon Magezi eyafudde obulwadde bwa COVID-19. Okusabira omwoyo gw'abadde omulabirizi wa North Kigezi Diocese Reverend Benon Magezi kubadde kwa kisikiriza kiyite vacho era nga kwetabiddwako abantu balubatu ddala. Aba Uganda Funeral Service mu kanisa for us to give us money, so much money. We love you. But we miss our bishop, my husband. He was a mentor, he was an honorable, he was my father and their children.
mulekwa Brian Wamala ayogedde ku kitalo nga gw'abadde atwala nga muganda we kuba mu famire mulenzi yekka ku baana bataano. Very big shoes for me to fit in. Even if I just sit in them, I can't fit in them. They're too big for me. But with everyone here, I think I'm going to manage. Abamu ku baweereza boogedde ku mugenzi n'okusoma ebyafaayo bye. 2009, he graduated with a Bachelor of Divinity from UCU. That is where I knew Bishop. He was not yet Bishop. I knew him as a pastor. Major General Jim Muhweza ayogedde ku nkulaakulana omugenzi gy'abadde atandiseeko mu North Kigezi kyokka ne yennyamira olw'engeri gye yafudde amangu yadde nga baagezezzaako okumwanguyira. Muhweza era awaddeyo n'obukadde 20 obwaweereddwa Pulezidenti Yoweri Museveni ng'amabuga eri famire y'omugenzi. Therefore, his death has really been very, very untimely. I know there is no timely death, but his was definitely untimely. Omugenzi wa kuziikibwa olunaku lw'enkya mu disitulikiti y'e Rukungiri. Nze Julius Kafuluma ku lwa Bukedde TV. Nga tugenzeeko mu nsiike ey'ebyemizannyo esigadde essaawa mbale empaka za rugby eza Olympics ez'okusunsulamu ezisembayo eza omwaka 2020 Men's Rugby Sevens Final Olympic Qualification Tournament zigibweko akawuwo enkya mu kibuga Monaco ekya Bufalansa. Uganda egobeddwa mu mpaka lwa kirwadde kya COVID-19. Uganda Rugby Crane Sevens enkya ebadde eggulawo ne Jamaica mu kibinja kyayo ekyokubiri. Empaka za rugby ez'Olympics ez'okusunsulamu esembayo zitandika nkya mu kibuga Monaco ekya Bufalansa. Ttiimu ya Uganda Rugby Crane Sevens egobeddwa mu mpaka oluvannyuma lw'okukebera abazannyi n'ekizuulwa ng'abasinga balina COVID-19 nga ttiimu tenasitula kuvaano yasooka keberebwa era okukakana ng'abazannyi babiri okuli Joseph Aledo ne Aaron Foiroth bazuuliddwa nga balina COVID-19 nga n'omutendesi Tolbert Onyango yagenze ekikeerezi olwa COVID-19. Kigambibwa okuba nti kino kyonna kyavudde ku kibiina kya rugby okulemwa okuteeka abazannyi mu nkambi nga buli omu abadde ava wuwe okujja okutendekebwa okwa ttiimu ku kiseera kya Ddondo Rugby Grounds e Lugogo. Uganda ebadde mu kibinja ekyokubiri n'abategesi aba Bufalansa, Hong Kong, Chile ne Jamaica gy'ebadde eggulawo naye enkya ng'era Uganda yokka yeegobeddwa mu mpaka zino nga kati zisigaddemu amawanga 9 gokka agagenda okulwanira ekifo ekimu ekibulayo okuweza omuwendo gw'amawanga 12 agagenda okwetaba mizannyo gy'Olympics egitandika nga Julayi 23 okutuuka August 8 mu kibuga Tokyo ekya Japan. Uganda. Awesome. Sevens rugby is just ate mu malaya mu mizannyo gya Olympics egibulako ennaku 35 zokka gitandika ekibinja ekisooka ekya ttiimu ya Uganda kisiibuddwa lunaku olwaleero okwolekera Japan n'ekigendererwa ekyokumanyira embeera y'obudde. Minisita omubeezi w'ebyemizannyo Dennis Obuwa yasiibudde ttiimu ku kitebe ky'akakiiko ka National Council of Sports e Lugogo.